abakyala mugenda munemba uno n'oba n'omusajja n'agaana okukomitinga nkya nawulinga naye olowooza akwagala obeera n'omwana w'abendi mmwe temba batuuzangako kubabuulira tebalibanga be bataakuza olina omusajja buli lunaku akutwala ku kafe java kwonna lulina toyogeranga nayo kigambo nti tuguleyo akaseppi kyeka ku wiikendi nja kufumba olaba muntu kutya like akulabira ddala nga totegeera ogenda mufuukira kizibu ne bw'aba alina ssente zifaanana zitya keerako ku makya ogende wali mu katale oleeteko obutungulu oleete ennyaanya omugaye leero tetugenda genda wano njagala nfumbe luli twali emitwalo 8 naye olitwalya bweziti abasajja bonna ekibagaana okukomitinga batya buvunaanyizibwa bw'oba ekyobadde tokimanyize kankikubuulire is an ending responsibility buli omu kyaba atya era abantu be banguwa okwasa be batwaliza ye muntu atandika okugonza obulamu njagala nnyo omuntu ng'ambadde entambula nendaba omusajja ali ng'atunda ebisuuka nenje bwe mubuuziza essuuka nanga essuuka yagu mu kitundu zino essuuka bazigula emitwalo 8 naye nkiguze kijja tukolera kyekyo omuntu kyayagala like abantu abategeera that's what they want negwa buli kaseera tulina okulya ku gundi oh my god otuuka mu basajja nga ffe abategeeredde ensinga otandika kunnyumiza ebyo fefezi zitwaziyita mudde ezasooka ebyo that guy is very arrogant by the way teyanzigulidde nawo oluggi can you believe it okyabigamba ni kugina emyaka kati mwe muli mu mbeera you have never outgrown certain things bye mukyalimu okyakola ebintu ebyedda ebya university byokyatambulamu you go out with the boys and what have you ne muli emitwalo emeka otuuse myaka 4 ne sukaali kakati takyatambula bulungi mu mubiri oli ebyo okola kite life is waiting in the corner is waiting in the corner nze mbagaye mulimu ekiseera kye tutuuka ffe ne bw'oba ozirina ng'oyagala kulaba muntu alowooza bw'atyo nagize wali nendeetayo ennyaanya nenkola kino bwenti ne bwenti akikola akusevinga 20,000 n'omanya nti oyo alina amagezi nze sikyakwana emyaka gya siina budde obwo siina budde bwakwemoola that guy is very arrogant can you believe it he didn't drop me off ngenda kera ku site z'abantu ngonziza mu drop off ewani ndekani nine ebyange ebyokukola kati mwe mwetereze mugende mukole ebintu mu butuufu bwabyo mubikole mu budde obutuufu mujja kubeera okay don't care about what people think kwata ndowooza ku sente mmeka z'ofuna z'ospendinga how long you intend to be in struggle otherwise bw'otaatandike ku planninga bw'otaatandike kutandika kutemaatema ogenda kubeera mu struggle obudde bwonna so your plan erina DNA yaayo okusinziira ku bulamu bwo okusinziira eri birthday bannange kankiyisizeewo basajja bannange wano ndi ku birthday mwatutama mutulekeemuko birthday zazzeemu kati akajanja birthday zakusasulira oba akamala birthday olumbe lwa baby shower ne lujja gundi alinayo baby zakusasulira ate ozisasula olina okugula nako ekirabo bannange edda baba kitaffe bamama babaguliranga kadde n'amugulira kadde n'asanyuka olina birthday y'omwana olina birthday y'omukyala olina birthday olina anniversary olina lwe mwasisinkana olina baby shower ya mukwano gwe olire bannange mbeyanziza nnyo mwebale kuneeyungako emboozi bwe naagisussa wano kijja kuba kinene bwe naakisussa wano mulayika emboozi ati bwe naagiwanvuya mujja nagyetamwa
mbeyanziza nnyo okubanga munneeyunze ebirabo ne bifuuka ebirabo obusawo bwaffe obwa seminti mu butwala awulira akatwala n'okagaba tayimu ya struggle ebeerawo. Omuntu ategeera tayimu ya struggle agitegeere, ekiseera we kinaggwako mwetereeze. Nze bye mbavumirira olumu bye mbagamba nti yes, nze sigamba muntu nti nno okubeera mu mbeera ya kubonaabona budde bwonna no, life erina okubeerako ng'eryoke, naye ebyo ebyokugenda buli kaseera mulimu beautiful restaurants and what have you, engoye mugula design and what have you. You see, the moment you understand that you affording it does not necessarily mean until you have to buy it or you have to have it, is the day you start doing the right things. You can afford buying that car, but do you have a plan? Does that car affect your plan? Bwebanga eja affectinga tosobola kukyanalyzinga, tosobola kitegeera, is until plan eyo nga wagikwata n'ogiteekawo. Guteekawo plan ojja kulaba ebintu bino byonna ebitano. Omuntu agenda muwawa mu nsi ng'akola bukozi bintu tebisobola mu affectinga lwaki? Lwansonga nti talina plan. Alina plan biri byonna byenjogedde bimumakingira amakulu kuba yeddako n'agamba nti nakino tekijja kusoboka. Nkuba ekidongo ku Lwokusatu ku Lwokutaano weekend and what have you, njagala kujja mu baana balungi. Abaana bange tebasobola kubeera buli ddakiika nga banda bange nkola bino. Kati kiri kitandika okukomako lwansonga nti nno wakirabye ezo surprise party eza buli lunaku gundi yakoze olagawa. What are you planning? Naye omuntu yenna atapulaninga bino byonna bijja kusoboka. Omuntu yenna abaddeko mu struggle, abaddeko mu pain, ebigambo byenjogera bimubba ku mutima bimutegeeza. Kubanga bye bino bye babadde baluubirira okutegeera nga naye tewaliwo omuntu abibateekera in real words. Nze nabagambe temulabangako muzadde atambudde miles 2,300 mmeka n'aleka abaana be. Tolabangako muntu abadde mu family nga takyasobola kubeera nayo. Obwo bulumi gwe tosobola butegeera okujjako oyo abulimu. Mulimu abafiirwa babba baabwe, mulimu abafiirwa bakyala baabwe, eyo life naye tukwata pain eri ate kutandikanga kwagala kukozesa nsobi oba okwatewo bagulirenga birabandi watavu. Beerako principles, beerako ne principles. Tandika okubanga olina ekiruubirirwa njagala kukola kino nkikola lwakuba njagala kufuna kino. Bw'otuukayo ng'omaze okukifuna then kikupushinga. Nosobola okugenda n'okola ekirala. That is life. Progress erina okubeera kubanga ekintu ekidimotivating omuntu, ekintu ekirumya abantu emitima gyabwe, kubanga omuntu takyalina progress. Mubaddewo temukyeyongerayo, temukyalina mulamwa mu nsi, buli kaseera olaba stress zikuba, buli kaseera olaba kino tekyeyongerayo. Why? It's because you're not progressing. Okukola ng'okola ekintu kimu over and over. Oweereza school fees eno, oweereza engoye and what have you. That's not progress. It's sustenance. Osobola okikuumeyawo bukuumizi. You are surviving, you are not living. Abantu abamu tusobola okubeera mu survival mode nga tulyoke naye lwakubanga tumaze okulaba tujja kutuukako ekiseera tuliving. But are you realistic when it comes to that living? Obyokola bisupporting ekirooto? Kuba ate mmwe abatalina na birooto, abatabiwandiikanga nako wansi, munansonyiwa, mumala budde bwammwe. Muli wano mumala budde bwammwe.